Abakolinsi ekisooka essuula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye nga sirina kwagala, mbanga ekibe ekivuga oba ekitaasa ekisaala. Era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna okunsobozesa n'okuziguukulula ensozi, naye nga sirina kwagala mba siri kintu. Era bwe mpaayo bye nnina byonna eri abaavu, era ne bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye nga sirina kwagala mba siriiko kye ngasizza. Okwagala kugumiikiriza era kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja. Okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga mangu era tekusiba kibi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima. Kugumira byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kugumiikiriza byonna. Okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna, naye oba bunnabbi bulivaawo, oba ennimi zirikoma, oba okutegeera kulivaawo. Kubanga tutegeerako kitundu era ne bunnabbi bwaffe bwa kitundu, naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo. Bwe nnali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto. Bwe nnakula ne ndeka eby'obuto, kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi. Naye mu biro biri tulirabira ddala bulungi amaaso n'amaaso. Kaakano ntegeerako kitundu, naye mu biro biri nditegeerera ddala era nga bwe nategeerezebwa ddala. Naye kaakano waliwo ebitundu bisatu: okukkiriza, okusuubira, okwagala, naye ku ebyo ekisinga obukulu kwagala.